Yes, tukaniriza natera mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli eyali ex-girlfriend wa Dr. Hamza Ssebunyango ne Barema amanyikiddwa nga Bushira ali lubuto agamba nawona omusajja atazaala omusajja ono yali just amalira biseera. Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya neddoboozi Pampita Ntambi Kimso number 1 Boya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe mpola mpola, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti bambi otunoonyerezaako buli kaseera nesala okuba nti tukuleetera ebyo byosinga okuba nti oyagala. Lunaku lwa leero tukuleetedde mukyala mukulu amanyikiddwa nga Bushira. Bushira yalina olutalo ne Rema n'amakulu oluvannyuma lw'okuba nti Rema yagezaako okubba baawe ate nga Bushira yali mu ttiimu Rema n'amakulu nga yali kyali wa Rema nnyonnyo. So Rema yasalawo okuba nti obali awo akozesa ku material bafaanize zebalina nga mpola mpola yamaliriza okuba nti amutwalira ddala. Olunaku lwa leero waliwo Bushira byategeezezza era nga tubasanyufu okuba nti tukutuusaako bino byonna nga bigenda okuba nti tutambula. Twakugamba nti wano tetuleeta palapasi wabula tubasalawo okuba nti tukutuusaako ebyo byolina okuba nti omanya n'okuba nti oyagala mpola mpola. Weebale gwekyali waffe abeera eyo n'otulinda mugamba mutya bakyaliba nga bali mu kibuga Kampala nga manti mukola kyamaanyi. Mugamba mutya bakyaliba nga bali mu kibuga Embalala n'Ejjinja Mbale Soroti Gulu mbatumiddeko ne bakyaliba nge abali side z'Emasindi mbatumiddeko bakyaliba nga bali ebweru w'eggwanga ntandikire mu City bakyaliba nga bali mu Sweden mugamba mutya Norway Netherlands Holland there big up on yourself bakyaliba nga bali mu London bakyaliba nga bali California America yes Saudi Arabia United Arab Emirates Oman n'ensi endala mbagamba nti mwebale kuba nti mucapa mwe abagenda okufuula Uganda ekintu ekyomugaso. Lunaku lwa leero ndina essanyu okutegeeza nti kutuusaako eyali kyali wa Rema amanyikiddwa nga Bushira y'omu ku bakyali abaali babeerawo Rema era nga Bushira eyali girlfriend wa bawa Rema amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya. Mukuba nti mpola mpola bano nno batandika okuba nti beekwana n'okuba nti beekuba amatoko okumala emyaka 5. Bushira agamba nti ateganga ng'omusajja ono ateekamu ebintu naye ng'ate atafuna nkwaso zizaala. Bushira mukuba nti yenjigira mu nkwano n'okusalawo okuba nti asanyusa ebitundu bye byekyama ne Dokita ono mbu Dokita kale yabimukoleranga nga abimalya naye ate Dokita teyasobola kuba nti ajjamu muntu. Wano nno Bushira yatandika mpola mpola n'okuba nti oba oliawo asala amagezi naye ng'ate Dokita yatandika okuba nti apereza Rema n'amakula. Gwali mu mwaka gwa 2019 which is last year. Rema n'amakula bwatyo yasalawo na introducinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya mukuba nti amuintroducinga twalaba amatiribona g'ebintu twalaba omukolo amatiribona era nga twalaba abantu bangi ng'oba oliawo bakyala mpola mpola. Omukolo guno gwali wali mu kibuga Kampala mu kitundu ekimanyikiddwa nga Nabingo mpola mpola era nga mukuba nti bakyala n'okuba nti bawedinga mpola mpola. Rema yasalawo okuba nti introducinga bawe mu public. Kino nno kyaleka Edisa Msuza ng'akaaba kwogata ne Bushira. Bushira avayo n'agamba nti Rema yankwata mu liiso n'antwalira omusajja. Wano nno Bushira teya giving up kuba nti oba oliawo eby'omukwana bivaako n'okuba nti anoonya omusajja omutuufu n'okuba nti anoonya omwana gwe yali asinga okuba nti ayagala mu relationship gyali alimu n'omuvubuka embooko omuvubuka omumbalagavu omuvubuka omulungi Dr. Hamza Ssebunya mukuba nti agenda mu maaso n'okuba nti anoonya omwana. Yes, bwe twogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Bushira ali lubuto era nga Bushira omuvubuka yamwadde olubuto abeera mu City Kampala. Wano no Bushira basalawo okuba nti betegula ekibuga Kampala wakati ne bagenda wali mu Kirodi. Essaawa zino Bushira ne baawe babeera Namugongo era nga bano nno gye basinzira okuba nti yes besanyusa. Wano nno kikulaga nti ne Rema n'amakula ennaku zino yasenguka nashifutinga naye yazimba ennyumba Namugongo. Bali awo bano nno baagala kuba nti bateekawo competition. Olunaku lwa leero Bushira avuddeyo n'alabula Rema n'amakula n'amugamba nti owaaye omusajja gw'oliko nno watomera nze mbadde nali nanoonya omwana emyaka 5 nga simulaba naye ate nina essanyu okutegeeza nti ngenda kuba nti nzaala. Tulaba Rema n'amakula recently yakavayo
ng'ataddeyo ebifaananyi ne bbaawe nga bakafuna amawulire baavaayo avuddeyo n'ateekayo ebifaananyi ne Dr. Hamza Ssebunya nga bapoozinze era ng'ebifaananyi bino biri mu kutambula directly straight away ku social media. Rema ayambadde gomesi kwogata ne Dr. Hamza ng'ayambadde gomesi. Abamu bagamba nti Rema amaze kulaba nga oboolyawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo ataddeyo ebifaananyi ate nga oboolyawo agezaako n'okuba nti asoomooza eyali mujja wamanyikiddwa nga Lydia Jasmine engeri gy'ayambala nti obukete. Rema akuute ebifaananyi n'abiteekayo ng'ali mu gomesi nga Dr. Hamza Ssebunya almost ayambadde nga Kenzo twamulaba ng'akubye entalabuusi ng'asaze ekirevu ekirungi ng'akubye kooti yes ne kanzu. Kooti gyali ayambadde yali mu kala ya bbulu. Olunaku lwa leero Dr. Hamza Ssebunya ne Rema bwe batyo bavuddeyo ne bakola ekintu almost ekimu nga Kenzo kye yakoze. Nabwe kityo mpola mpola Rema ng'ayambadde gomesi, Dr. Hamza Ssebunya ng'ali mu kanzu ne kooti ya black kugata n'engatto ya black nga tatanteeko ntalabuusi naye ng'ate asalidde ddala akalevu ng'akamusuuza. Wano nno Kenzo ne Dr. Hamza bayambadde engatto za black kikulaga nti oboolyawo Rema yatandise okuba nti akubisa ono mpola mpola. Yadde ng'ebyo byonna babikola okuba nti badominatinga amawulire. Bushira agambye nti mujja kukoma byakweraga n'okuba nti Rema alina omusajja omulungi naye tajja kufuna kubibala. Bushira agamba nti Rema atajja kufuna musajja, tajja oyo musajja gwalina tasobola kumuwa mirembe, tasobola kuba nti amusanyusa, tasobola kuba nti oboolyawo amukolera ebintu by'ettabu, tasobola kuba nti amuzaalamu omwana. Recently amawulire gaavaayo ne galaga nga ba Rema bwali olubuto era naffe wano twavayo ne tulipotinga mpola mpola. Kikuba enkikwe n'okuba nti guli omwaka mulamba olubuto lwa Rema tetulabangako. Abamu bagamba nti oboolyawo lwavaamu, abalala bagamba nti Rema yali ataddemu ebigoye just kuba nti asanyusa abaloozi, ate abalala bagamba nti omusajja oyo oboolyawo yes alina amaanyi g'ekisajja naye ng'ate talina nkwaso sobola kuba nti ziteekamu mwana munda. Wano nno olutalo lukyagenda mu maaso. Bushira agambye nti Rema yatomera talina kyagamba ggwanga. Dr. Hamza Ssebunya mpola mpola talina kyakuba nti agamba ggwanga. Ali lubuto yasazeho kuba nti afuna olubuto era nga agamba nti ali mu lyali ery'eddembe. Bushira ayongeddeko n'agamba nti Rema wali kyali wange nakulekera omusajja mu mirembe era omusajja mbeera naye. Walowooza nti sobola kuba nti nfuna musajja anjagala era wagenda mu maaso n'okuba nti ontulugunya okunsinikira abaana bo ne banvuma oboolyawo nonzibira ne bba wange. Kino nno kyatandika mu maaso okuba nti kinnuma. Mwagenda mu maaso n'oteekamu ssente mu musajja ono n'oba nti omwanjula era nga ndyashuwa nti omusajja oboolyawo si yakuwasa gwe yawasa omusajja. Byonna wabikola nonzirako omusajja ng'olowooza sobola kuba nti nfuna mukyala omusajja mulala naye ng'ate nesanya okutegeeza nti wenjogerera nafuna omusajja mboko fire si kataala. Omusajja ono wetwogerera alina amaanyi yes amaanyi galina si ga kusonda mbu bw'aba atandisa ebintu by'okukomerera akomerera ddala mpola mpola. Yes yono Bushira yes avuddeyo n'asomooza Rema n'agamba nti mugenda mu mwaka mulamba mwali mwesuubiza abaana mwamusuuza naye akuze kite mulinza okuba nti oboolyawo yes otandika okuba nti muzaala omwana. Myaka 2 nga Rema agenda kumusuuza n'omusajja amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya era nga Bushira myaka 2 nga Dr. Hamza Ssebunya naye amwendako. Bushira yatandika okuba nti akaabiranga mu nnyumba oluvannyuma okuba nti omusajja yatandika okuba nti amulekawo nga tamuwona buyambi. Omuwala ono eyali omusomi ng'agezaako okuba nti yetetenkanya mu kibuga Kampala yatandika bambi okutandika okuba nti atandika okusavivingira ku mikwano gye era nga yatandika okuba nti obalyawo akubira mikwano gye ng'agisaba obuyambi. Mikwano gye gyatandika okuba nti gimulalaasa n'okuba nti gimusomera nti omukyalo ono yasirana mpola mpola. Bino byonna atuuka ku extent eno nga Rema n'amakula amaze okuba nti amuggyako Dr. Hamza Ssebunya. Omuwala ono yamala emyaka 2 ng'akaaba mu nnyumba amaziga naye ng'oboolyawo Rema afuna ssanyu. Kino nno kyatandika okuba nti kimukyaya omuyimbi we yali ayagala ennyo amanyikiddwa nga Rema n'amakula bwe twogerera
Bushira yafunye omusajja omulala oba yafuna omusajja omulala era nga Bushira ali lubuto afuddeyo n'agamba Rema n'amakulu nti wansijjako omusajja ng'olowooza sobola kufuna musajja anjagala naye ng'ate olina ennaku nti omusajja gwe nafuna amalako yes ate ng'azaala n'okuzaala wabula oyo gw'olina simanyi oba nisobola okuba nti mufunayo omwana bamuyita Bushira mukyala eba eyali mukyala wa Dr. Hamza Sebunya bampita Ntambi Jimso number Rich Boya Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribing webale kuba nti otwagala webale kuba nti otuwuliriza webale kuba nti oba oliawo oleka ne opinion yo mpola mpola bye bye